bwe natuuka mu ggulu nagenda mu kifo ekirimu abaana abato abatajjangako mu mbuto z'abanyaabwe. It's a nation like Canada. Kifo kigazi nnyo kinene nnyo ggwanga ddamba lirimu abaana abato abatajjangako mu mbuto naye bayogeranga bondaba bategeera okusinga ffe abantu ab'oku nsi. Lwaki nkyogera bwentyo nti omwana oyo atajjangako mu lubuto amanyi maama we, amanyi taata we, amanyi jjajja wa jjajja wa jjajja wa jjajja we na buli kikolwa kye baali bakoze ku nsi ne bye baali supposed okukola ne bye bakoze ne we baali maliriza obulamu. Kati ye n'agamba naye nze nja kujja sijja kubeera nga bo. Abalala bangamba aida nze jjajja wange musezi, nze taata wange mulogo, maama wange akyali wano mu ggulu, taata wange ali Kapchora. Kati we wabanga ali mu ggulu that means otagenda kuzaalibwa otalijja ku nsi. Obanga nkugambye maama ali mu ggulu. Omu ku abo abaana abatannajja mu mbuto, abaana baabo abatannajja mu mbuto gye bali ne bazzukulu b'abazzukulu baabwe bakyaliyo. Kubanga abantu bonna baatondebwa mu nnaku omukaaga Katonda ze yatonda ensi. Ekyo nakibuulirako naye nga siri sure naye nakibuulirako. Kakati ffenna feeyo Adamu lwamutonda ffenna baatutonda. Yes. Kituufu. Ffenna eyo gye tuggyibwa akaana bwe katuuka olunaku lwako olw'okuggyibwa olw'okujja mu lubuto lwa maama waako baprocesinga fayiro zaako era eri process eringa wolaba immigration. Bamalayika balinga it's an immigration there. Baprocessinga fayiro ziri byonna ebikwatako tetetetete nga bagenda babisendinga mu offices endala okutuuka ku office esembayo wooteekebwa mu lubuto lwa maama wo n'oweebwa ne bamalayika bana n'ojja nabo n'ekifayiro kyo. Video y'olunaku olwaleero ngenda kwogera nga ndi mukkakkamu nnyo kuba ebigambo bye ngenda okwogera bya Bwakatonda. Mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo nsuubira nti mwasibye bulungi. Twaniriza Omwoyo Omutukuvu ate abe nga tweyungako. Bamikwano omukyalo oyo ebigambo byayogera byonna bituufu. Nga sinnaba kwogera kigambo kyonna. Ebigambo byayogera omukyalo oyo byonna bituufu wabula bitegeerebwa oyo yekka ali mu mwoyo. Bwe njogera ku muntu ali mu mwoyo y'oyo ategedde Katonda buziba nga wennyikidde ddala mu Katonda ng'era asobola okubaako ebintu byakubikkulira, asobola okubaako ebintu byakulaga, ng'era osobola okuwulira nti ddala eno message ntuufu eya Bwakatonda. Omuntu ali mu mwoyo message y'omukyalo ono ogitegeera bulungi. Ngenda kumenyaamenyamu katono. Ayina wagambidde nti emyoyo, agambye nti yalaba emyoyo gy'aba abaana abatannazaalibwa era ne babaako ebigambo bye bamugamba nga bw'obiwulidde. Kati ng'abantu abali mu comment section bawakana. Njagala okutegeeza nti wali tonnaba kujja ku nsi nga tonnaba yadde okuba nti maama wo afuna olubuto oba nga maama wo tannaba na kukiteeka mu nteekateeka nti alifuna olubuto. Already waliyo mu ggulu naye ng'ekiseera kyo eky'okujja wano ku nsi tekinnatuuka. Kansooke nkusomere Yeremiya essuula esooka olunyiriri olw'okutaano era mbeeko kyenkunnyonnyola. Yeremiya essuula esooka olunyiriri olw'okutaano Mukama atugamba bw'ati. Egamba bw'eti, bwe nnali nga sinnakubumba mu lubuto nnakumanya era nga tonnava mu lubuto nnakutukuza, nkutaddewo okuba nnabbi eri amawanga. Kati bw'abanga Mukama agamba nti bwe yali nga tannakubumba mu lubuto lwa maama wo yakumanya, kitegeeza waliyo already. Gwe weebuuze wali luddawa mu kaseera ako. Maama wo tannafuna lubuto naye Katonda akulaga yali yakumanya. Kitegeeza already waliyo. Kati olunaku lwo we lwatuuka nti kye kiseera kyo okujja ku nsi, Mukama n'alyoka aleeta omukyalo ono gwe yateekateeka nti omukyalo ono yalireeta omwoyo gwe ku nsi. Omukyalo oyo kwe kufuna olubuto oba n'amusinkanya taatawo munnange ate ne baba nga bakuzaala. Ayina w'atugambidde nti
like wanyonyoddeko n'agamba nti obeera nga ali ku immigration omwana watuuka okujja mu lubuto abeera nga bamukwasa fayiro ye ne bamuwa ne bamalayika bana n'alyoka ayingira mu lubuto lwa maama we. It's true. Naye kigendera nakyo kutegeerebwa bamwoyo. Bwe olunaku lwe wajja ku nsi kati kangeza ku eyo fayiro omukyala gy'agambye nti omwana aweebwa fayiro ye n'ajja nayo. Fayiro eyo ebeeramu obulamu bwo bwonna nga bwe bugenda okutambula. Obulamu bwo nga bw'obulaba butambula wano ku nsi si mistake mukwano. Bwe kiri bwe kityo bwe bwateekebwateekebwa. Lwakuba nti abamu oluusi ate sitaani ayingirawo n'akyusa ebimu. Fayiro eyo mubeeramu biki by'ogenda okukola ku nsi, nsi ki z'olitambulamu, biki by'ogenda okukola, bantu ki b'olisinkana. Era buli muntu gw'osinkanye mu bulamu bw'ensi eno teyali coincidence. Kyateekebwateekebwa nti omuntu oyo oli musinkana. Omuntu gwe wasinkana n'akuyisa bubi, kangize ku bakyala bali ku kyeyo, n'akuyisa bubi nnyo n'akuleetera okugamba nti kankite kangende Saudi oba Dubai oba wankuba ekyeyo. Era kyateekebwateekebwa kuba kiri mu lugendo lw'obulamu obwo mu fayiro yo. Bwe tusomye wali eri Yeremiya atugambye nti baakusindika eri amawanga okubeera nnabbi. Mu fayiro eyo mulimu omulimu gwa Katonda gw'olina okukola. In fact wano ku nsi twajja kukola mulimu gwa Mukama. Twajja kuweereza Katonda. Twajja kukyusa nsi. Naye tetubitegeera. Mulimu abamu nga mu fayiro yo mulimu nti olina kuba musumba naye oli eyo weebuzaabuza. Fayiro yo mulimu nti oliba mwegayirizi. Oli eyo. Mu fayiro yo mulimu abantu b'olina okuyamba. Ono oli muyamba omusabira ssaala, ono oli muyamba omwegayirako, ono oli muyamba okutte bukwasi kintu kikalu n'okimuwa oba ssente. Byonna njagala okutegeeza buli kintu ky'okola mu bulamu bwo kyateekebwateekebwa. So omukyalo ono byayogera byonna bituufu naye bitegeerebwa abantu ab'omwoyo. Bw'abanga kituufu ddala abasinga bawakana nnyo nti omwana n'alyoka agamba nti jjajja wange musezi. Yes. Guys, emyoyo gyenkanankana. Bwe tuba twasooka kubeera mu ggulu nga tetunnasindikibwa ku nsi, kitegeeza already maama wange mu ggulu yaliyo. Jjajja wange mu ggulu yaliyo. Wabula bo nga bwe kijja kiteekebwateekebwa ku generation abategeera generation mujja kukitegeera nti ebintu bitambula ku mulembe ate era mutendera ku mutendera. Sinze nali nina okuzaala maama wange yali alina okunzaala okitegeera naye ffenna twasooka eri kati ne kiteekebwa nti maama yalina okusooka okujja kuba yalina ozaala nze era naye mu fayiro ye mwalimu akaseera kaalinzaaliramu era ke kaali keeko. Kati nange akaseera bwe kaatuuka nendeetebwa ku nsi kati ate nange akaseera ne katuuka nga nina okuleeta emyoyo emirala ku nsi. Kwe kutandika okuzaala omuntu obeera nga poto oba omukutu Katonda mwayisa omwoyo ogwo okuguleeta ku nsi okuba nti gukola missoni yaagwo ow'omwoyo gw'ojja okuntegeera. Kugambye atabitegeera tojja kubitegeera. Tuyina messages nnyingi Katonda zaatuwadde. Tuyina ebifo Katonda byatulambuzza nga sisobola kuvaayo kukiteeka ku media. Why? Because abantu bajja gamba ndi mulalu. Right now bagamba omukyalo no mulalu oyo mulalu abatamutegeera abantu abali mu nsi. Naye mutuufu 100%. Bwe nafuna message ne mbagamba nti waliwo omuzimu omukambwe ogwasituse nga gutta buli muntu ali wabweru w'ennyumba. Eyo message nakyogera bwentyo naye kati oli tajja kutegeera ani ali wabweru w'ennyumba ani ali munda w'ennyumba. Okitegeera nga kigenda kubikkulirwa omuntu ow'omwoyo. Naye bwe namala okufulumya message eyo nebaza Katonda kuba before nga sinnata video eyo nasooka nengisabira. Era Mukama nnyamba abasinga baagitegeera.
ate nebaze ne Mukama nti era twawangula omuzimu ogwo ogwali gusituse. Kati bw'oyogera omuzimu oli ajja ku obwongo bw'omuntu w'ensi atalina kubikkulirwa obwongo butunulira muzimu. Nze nga sinalaba ku muzimu n'atamanya nti gusobola okusitukira mu kirwadde, gusobola okusitukira mu muyaga, gusobola okusitukira mu muliro ne gujja ne gusaanyaawo ensi, gusobola okusitukira mu lutalo like that. Kati ow'ensi ye asigala maaso gali ku muzimu tabitegeera. Bwe nafulumya message eyo nga emaze okumpeebwa, nina message ezaddamu okumpeebwa zisisobola kwogera ku media mpaze ekiseera we kiriba kituuse. Nga nsobola okuvaayo ne mbinyumya abantu na butya bwe nagenda nga bagenda kumpita mulalu nga nina kusirika nze nenkola kyenteekeddwa okukola nga nze. Bw'oba oyagala Mukama abeeko ebintu byakubikulira, genda buziba mu kumunoonya, genda buziba mu kunoonya Katonda. Weeweeyo nnyo mu Katonda agenda baako ebintu byakubikulira. Tukkiririza nnyo mu bintu by'ensi. Vidiyo eneyinza okuba empanvu. Naye tukkiririza nnyo mu bintu by'ensi. Lwaki osobola okukkiriza nti waliyo abagenda mu nnyanja n'otokkiriza nti waliyo abagenda mu ggulu? Why? Sitaani. Ebya sitaani tubikkiriza nnyo you guys. Tukkiririza nnyo mu sitaani. Era tubiwa obudde. Tubikkiriza mangu. Kubanga yode tumumanyi mulimba yajja kubba kutana kuzikiriza. That's all. Kati yakwata obwongo bwaffe nti ebibye tubikkiriza mangu. Oli n'akugamba nti bibeera bwe biti ne bwe biti. Story ne zijja ne tuzikkiriza. Naye story eziva eri abantu Katonda baatutteko mu bwakabaka bwe ne tuzikuba. Ne tugamba it's not true. Alimba oyo mulalu. Why? Bw'oba osobola okukkiriza omuntu nti asobola okugenda mu nnyanja, we nagamba nti we tuba tugenda okusinkana sitaani tuyita mu kinnya wolaba entaana nti eryo kkubo. N'okikkiriza. Lwaki tokkiriza bya Katonda? Baba asobola okugenda mu nnyanja, lwaki omuweereza wa Mukama bw'agamba nti nagenze mu ggulu tokkiriza? Ondowooza okitegeera? So kyova olaba nti bino ebintu byetwogera bijja kutegeerebwa nnyo abantu ng'oli mu mwoyo. Era balamu mujja kutuyita balala. Dda maaso ga Katonda. Weeweeyo maaso ga Mukama otandika n'omubuuza Mukama olunaku lwe wansindika ku nsi mu fayiro yange mwalimu mulimu ki mission ki gye nalina okukola, kubanga wano twajja nga tulina mission. Era bw'onootandika ku mission yo mu fayiro y'omukyalo lyagambye nti omwana abeera ne fayiro ye mulimu mission eyo walina ogenda kugitandika ng'omaze emyaka emeka ku nsi. Mulimu abaana batandise obuwulira enjiri nga wa myaka 10. Ndaba kati ne bibebi myaka 5-6 nga kibuulira enjiri. Mu fayiro ye mwalimu nti alina otandika okukola omulimu gwa Mukama kwegyo emyaka nga yakamala emyaka egyo, kubanga twenkana guys. Era neno paate ejja kutegeerebwa ab'omwoyo. Omwana eyakazaalibwa w'olunaku olumu oba olwo olubuto lw'oyina mu lubuto nga tonnazaala mwana oyo, omwoyo gwe gwenkana n'ogugwo. Oyo muzzukulu wo gw'olina nga gwe jjajja oli wa myaka 8, muzzukulu wo nga wa lunaku lumu, omwoyo gwe gwenkana n'ogugwo gw'ow'emyaka 8. Emyoyo gyenkana. That's why nti already eri twasooka eri waggulu. Kati ng'ekiseera eky'okujja wano ku nsi tutandika okukola emirimu gya Mukama kyekyawukana. Naye emyoyo gyenkana. Ewa Katonda teri muto teri mukulu. Ekyo akyogera mu Bayibuli, teri muto. Era bw'onoosoma Yeremiya n'okkirira wansi awo alina gwe yagamba n'amugamba nti toyogera nti ndi muto, wabula gye nnaakutuma nga gy'onoogenda nga bye nnaakugamba ng'okwogera by'onoogenda nga teri muto mu maaso ga Katonda. Omulimu gwa Mukama gw'olina okukola gwawandiikibwa mu fayiro, oli gutandika ddi? Baani abagenda okuyambako? Ojja kutandikira wa? Buli omu process ye eyawukana. Abamu zifaanaganamu, abamu zaawukana. Nkusaba weguba nga gwe mundigo ogusoose okujjako ku akawunti yange oba ku channel yange, bambi nkusaba nga osubscribinga, like, comment and share. Bw'okikola ekyo no likinga, no commentinga, no sharinga, kiyambako video kuba nti etambula. Kati ate bw'osubscribinga kiyambako kuba nti channel ekula. Bw'osubscribinga
waliwo akantu akajja nga kalinga akade ng'omaze subscribinga akadde akobokako nako kigenda kuba nga kikuyambako nti buli lwe naba nga ntaddeyo video ekutuukako mu budde olugita bweti ng'ekutuukako. Mukama abankomere nnyo mubeere bulungi mweraba.